Oko mulabi wa Next Edition TV nyongero kwanirizaako n'enkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo akamugezaako nnaku olwaleero mu Uganda omwanjuzi Atom Test simulala bampita muzzukulu wa Kyaddondo Frank Asiri aka MC Meya program bakita Sekanyolya Extra the undercover ndine mukwano gwange Mavini ku kamera ebintu yabikwasaganyizaako mpola wabula nga nja kutegeezaako gwe mu Uganda okusaasira oyo omulwadde alwaziza ino omuntu mu makomera n'ensonga endala bwezityo so nsaba Mukama Katonda ayongera okubanga abagumya ate okubayisa mu mbeera gye mugenda maaso n'okubanga muyitamu abafunye essanyu ery'enjawulo nyongera ate okusanyukiramu nammwe lunaku lwakusatu of course kasasi kona saa 10 mpaka saa 12 nagamba nti Sekanyolya Extra the undercover ebegenze maaso n'okubanga ekugukako natero nako olwairo sigenda kubanga ate nkuluyisaawo jjukira nagati kuweereza nsinzira mu kibuga Kampala eggwanga Uganda kutebukolokolo eri omukulembeze ow'okusatu ow'eggwanga Uganda obe yali president ow'ekifo ekyokusatu bukyanga eggwanga Uganda lifuna obwetwaze onono nga simulala bamuyita Amin Dada amanya ge amatuufu amuyita Amin Dada oume oba abasinga gwe bagenda maaso n'okwanga bakazaako erya the conqueror of the British Empire Kijambia Amin Dada omusajja ono agambibwa okuba nti yakulembera ensi ya Uganda okuva mu mwaka 1971 n'okutuukira ddala 1979 ng'akulemberedde ensi eno emyaka 8 ono Amin Dada akwata entebe ng'agijja mu ngalo zaamu yali mukama we Milton Obote era nga Uganda gwagera maaso n'okubanga owuliriza ensonga zino na gyonna gyogera maaso n'okubanga osinzira okutulaba ono akonsidalingiwa okubeera nga y'omu ku badikiteeta ab'ekyasa bwenjogera okuba nti adictatingibwa oba atwalibwa okubeera omu ku badikiteeta ab'ekyasa abatali ba Africa bokka wabula ab'ensi yonna ono nno okusinza ku biwandiiko byonna n'ebipapula ebigenda maaso n'abawandiisi b'ebyafaayo bagenda maaso n'okubanga bagoberera ebimukwatako bagamba nti baalabye ku badikiteeta abakambwe ennyo ono Amin Dada the conqueror of the British Empire agambibwa okubeera nti omu ku basajja abaali tebaseka abaali bamusajja nsolo bamusajja talumbwa abasajja abaali tebeekugamba abateeruma mu ntama ono nno Amin Dada era nga bwe yagenda maaso n'okubanga afiira oba emyaka 8 agiyagenda maaso n'okubanga amala mu nsi Uganda akigambibwa nti abantu bangi nnyo abagenda maaso n'okubanga balugulamuko obulamu abagenda maaso n'okubanga ate battibwa n'ensonga endala mpitirivu nnyo gwe mu Uganda agenda maaso n'okubanga ogoberera ensonga zino oba gwagenda maaso n'okubanga otusanga ku Next Edition TV Amin Dada ono gwe twogerako gwe mu Uganda agenda maaso n'okubanga ngoberera entebe y'obukulembeze bw'eggwanga yagifunanga ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi gwali gwa January 1971 olwo nno n'agenda maaso n'okubanga agifiirwanga ennaku z'omwezi zaali 11 omwezi gwali gwa 4 1979 ono nno yalina vice president w'amitanga Mustafa Idris era ng'agenda maaso n'okubanga akwata entebe y'obukulembeze ng'agijja mu kifo kya Milton Obote eyali mukama we ebiseera ebyo era nga mu Uganda gwagenda maaso n'okubanga ogoberera ensonga zino zonna njagala kubanga nkutemera mu nsonga ezimu kuzaali zimukwatako n'emu ku byafaayo bye yazaalibwa ddi banne bali bamuzaala n'ensonga n'apitirivu nnyo wano bwe ntandikidde akongezako nnaku olwaleero subscribinga sharinga commentinga genda maaso n'okubanga atomanyisa n'abalala bonna abatannaba kubanga babuuka mu guno omukutu gwe guliko amawulire agatambula mu nsi yonna baguyita Next Edition TV nateera omwanjuzi Atom Test nkuddiramu yenze Frank Asiri mu butongole nkaguddewo Amin Dada nkugambye amanya ge amatuufu amita Amin Dada oume ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mu Uganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera esitagenda maaso nakubanga ate zaatuukirizibwa okusinziira ku bawandiisi n'abagoberezi b'ebyafaayo wabula ng'omwaka gwe ngenda okubanga nkuwaako 1925 mu kitundu ekimanyiddwa nga Koboko mu bitundu bya Uganda era nga Uganda ono omukulu Amin Dada yagenda maaso n'okubanga azaalibwa n'abantu oba ne family eyali ennaku ennyo mu family ze tuyinza okulowoozaako ng'ezimu ku ezo ennaku ennyo wabula nga ate family yali nzaazi bulungi nnyo wabula ng'okusinziira ku muzadde we yalemiddwa nga Mustafa Idris era nga yalita Idris Isaac lyali erinnya lya kitaawe olwo maama yali amanyiddwa nga Maria Mungu kwoteeka n'abalala ab'eŋŋanda ze omwali manyiddwa nga Juma Butabika Isaac Rumago n'abalala bangi nnyo omukulu ono yagenda maaso n'okubanga yeegatta mu magye g'eggwanga Uganda mu biseera byabamufugira oba Abangereza mu mwaka 1946 n'asaavinga amajaago ng'omufumbi eyo nno mu kubeera ng'omufumbi gyagera maaso n'okubanga ayongera okubanga akuguka mpolampola olwa talanta n'emu ku bwagazi bye yalina mu magye mpaka mu mwaka 1962 yagera maaso n'okubanga ate munnange afuukira ddala ensonga
mu majje ago era n'abazungu bagenda maaso n'okubanga ate bamulabamuko ekintu ekyenjawulo okwawukanako ko n'abantu abalala. Yagenda maaso n'okubanga atendeka amasomero ag'enjawulo omwali Kings African Rifles omwaka 1946 mpaka 1962 n'agendako mu majje agali gamanyiddwa nga Uganda Army 1962 mpaka 1979 mu kaseera ako nga yakyagenda maaso n'okubanga akulembera ensi Uganda. Yali ku ddala eryali limanyiddwa nga Lieutenant mu biseera ebya British Empire n'agenda maaso n'okubanga yeewamangulako ebitiibwa ebirala nga amaze okubanga akwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ekitiibwa ekisembera ddala okubeera ekyokuntiko ekya Field Marshal. Bwe twogera ku kimu kulanka ekyasinze okubeera ey'omutawaana ennyo mu magye bagiyita Field Marshal. Kakati omukulu ono gwe twogera ku gomena Uganda agenda maaso n'okubanga ogoberera musajja mukulu ono yali Field Marshal bwe yagenda maaso n'okubanga ate afiira. Commander in Chief of the Ugandan Army ng'agenda maaso n'okubanga akulembera ensi era ezimu ku ntwalo ze yagenda maaso n'okubanga alwana mu kaseera ng'ali magye waliwo olutalo lwalimanyiddwa nga Mau Mau Uprising oba Mau Rebellion mu abakola history owa nationalism ku A-level akyenjogerako mugenda maaso n'okubanga mukitegeera Mau Mau Uprising 1971 Uganda coup d'etat olwagenda maaso n'okubanga ate lumutuusa mu ntebe y'obukulembeze 1972 invasion of Uganda ne Tanzania wo n'entalo endala mpitirivu nnyo olwo olutalo bwe lwalufunye akadde jagenda maaso n'okubanga ndukutemera omukulu ono gwe twogerako Amin Dada lwe yagenda maaso n'okubanga alwana n'ensi ya Tanzania n'agomu ku mawanga aga Africa mu kugezaako okubanga agaziya ensalosalo ez'eggwanga Uganda. Amin ono yazaalibwa mu bitundu by'e Kaboko mu North West mu ggwanga erya Uganda. Nkugambye yali mu Nansi oba yali mu tribe eyamanyiddwa nga Kakwa. Father we eyali mu tribe ene ya Kakwa newankubadde nga maama we yali mu Lugubara oba Ragabara mu mwaka 1946 yagera maaso n'okubanga yeegatta ku Kings African Rifles oba gye twandise KAR yali emanyiddwa nga British Colonial Army mu biseera ebyo ng'akolanga mufumbi n'agera maaso n'okubanga afuna ranka eya Lieutenant n'agera maaso n'okubanga ayongera okubanga yeerandiza mpolampola olw'entalo yagendanga maaso n'okubanga yenyigiramu mpolampola n'okutuusa yagenda maaso n'okubanga ayingira gavumenti eya Mwami Milton Obote. Ono gwe twogerako yagenda maaso n'okubanga akulondebwa okubeera Commander of the Ugandan Army mu 1965 era mu Uganda gwagenda maaso n'okubanga ogoberera yagenda maaso n'okubanga ayongera okuba ow'enkizo n'okuliraana Milton Obote n'abanga amusembeza mu magye n'okubeera nga y'omu ku baduumizi baago. Kino nno kyamuwa enkizo mukama we bwe yali agenze maaso n'okubanga agendako mu kibuga kya Singapore eyo nno kyagenda maaso n'okubanga awamba entebe ya mukama we. Bino nno nga byekuusa kuba nti mukama we yali ayina enteekateeka ezikwata omukulu ono ayiri amanyiddwa nga Amin Dada ku lw'ebigambo ebyali bitandise okubanga birinkinga nti ono yalina olukwe olwali lugenda maaso n'okubanga lumuwamba mu kaseera nga Milton Obote Lutwa ne bwe namuyita Milton Obote Lutwa n'omulala naye katwogera ku Milton Obote ono gwe twogerako ng'ali mu nteekateeka ezikwata omukulu ono amuggalire era agende maaso n'okubanga amuvunaana emisango. Ono teyamulwisa yamuwamba yagenda maaso n'okubanga amuwamba mu kaseera ako omukulu amanyiddwa nga Obote tekyamunyumira n'atandika okubanga anoonya engeri yonna ey'okulabika nga yezza mu ntebe era olutalo yalwanira kumpi emyaka 8 era n'asobola okubanga olwedde addamu awangula olutalo luno. Abasajja b'edda nno Munnayuganda gwagoberera baali bamalirivu nnyo ate baali bakambwe nnyo baayinanga obumalirivu n'okusinga n'abantu abalala bonna. Okusinziira mu biseera bye eby'entebe Amin Dada yagenda maaso n'okubanga akola ebintu bingi nnyo ebyagenda maaso n'okumufuula dikiteeta n'abamu okumwagaza. Mumu ku ebyo mwaka 1972 yagenda maaso n'okubanga alagira abayindi ogenda maaso n'okubanga baabulira ensi Uganda yabawa ennaku zaali 9. Ekimu ku kirala kye yakola kwe komyawo enjole ya Ssekabaka Muteesa waneeno mu Bwakabaka bwa Buganda ng'akamu kabonera kali kalaga nti omukulu ono yali mwetefutefu okusonyiwana byonna n'okukkiriza asonyibwe byonna byagenda maaso n'okubanga ate munnange akola eri Obuganda. Jjukira nti ono yakulemberamu olutalo lwalumba Obwakabaka bwa Buganda okukakkana ng'awaŋŋangusiza Ssekabaka Muteesa era musajja wattu ebiseera ebyo yagenda maaso n'okubanga afiira mu ggwanga lya Bungereza. Wabula ng'ono amaze okukwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'akimanyirira nti Obuganda bwali bwamukyawa yakola kyonna ekisoboka okulabika ng'agenda maaso n'okubanga musajja wattu bambi akomyawo oba kye tuwandiise enjole ya Ssekabaka Muteesa. Olwo nno Obuganda ng'akabonero akaali kalaga nti yali ayagala kubanga munnange abakakkanya embeera
ebyafaayo by'omukulu ono gwe twogerako Idi Amin Dada biyitirivu nnyo era nga singa tugamba ogera maaso n'okuba nga tubimalayo kwekasa ddala amazima nga tuyinza okuba nga tusulawo wabula njagala kuba nga nkutemeratemera mpola mpola engeri omukulu ono yagenda maaso n'okuba nga ate awambibwamu. Ebintu bingi nnyo byagenda maaso n'okuba nga bituukawo gamba ng'okuwamba ennyonyi y'Omungereza y'Omuyisirayiri gye yawambira wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Olwo Abayisirayiri ne bagenda maaso n'okuba nga bakola kwegamba obulumbaganyi obwali obw'ekika ekyewaggulu ennyo obukyayogerebwako ne mu history w'eggwanga Uganda n'otuukidde olunaku olwayo nga bagamba nti kati nno kino nno kye kiyinza okuba nga kyaviirako Idi Amin Dada okusamuko ebyanguwa. Yawamba ennyonyi y'Omuyisirayiri eyali mu kwebasaabaze ng'ennyonyi eno yali egenze maaso n'okuba ng'eweebwako ebiragiro bingi nnyo n'abantu bangi nnyo okumutegeeza nti kino kye baali bagenda maaso n'okuba nga bakola obutagikkiriza nakuba ng'ekwatibwa. Wabula omusajja ono amanyiddwa nga Idi Amin Dada yakozesa olukujjukujju n'awamba ennyonyi era Omuyisirayiri awatali wadde kulwonza wadde eddakiika n'emu yalumba mu nsi y'eggwanga Uganda n'anunula ennyonyi eno era empalana ekavu kwegamba empalana ey'amaanyi n'etandikirawo. Olutalo lwa Tanzania lwayambako Milton Obote okuddamu okuwamba Entebbe ye kubanga Abatanzania bamuyinako obusungu, Bannakenya nga bamuyinako obusungu n'amawanga amalala olw'engeri gye yagenze maaso n'okuba nga yeemekingamu n'okwefuula nti ye wa kitalo nnyo n'okwetuuma ensonga empitirivu ennyo n'okwefuula ow'ekitalo ennyo gamba ng'okugoba Abayindi. Kino nno kyasiikuula mikwano gy'ensi y'Abayindi bayitirivu nnyo okutandika okugamba nti omusajja n'atukola kino. Munnayuganda era okuva ku olwo Idi Amin Dada n'abeera omukulembeze wa Africa n'omukulembeze wa Uganda eyakuliyetinga abalabe ku speed ey'ekika ekyewaggulu ennyo. Idi Amin Dada yeetuuma erinnya eryetwandise the conqueror of the British Empire. Bwe twogera ku the conqueror of the British Empire kiraga nga omu ku abo yagamba nti yawamba obwakabaka bw'Abangereza, ekintu ekyanyiriza ddala Omungereza nayegatta ku Muyindi, neyegatta ku munnansi w'e Tanzania, neyegatta ku Mufirika ne East Africa bonna bonna mpaka nga musajja mukulu ono bamuwambye. Nabwe ekityo yagenda mu maaso n'okuba nga addukira mu ggwanga lya Saudi Arabia era mu mwaka gwa 2023 mu mwezi gwali gwa 8 ennaku z'omwezi 16 yassa omukka gwe ogw'enkomerero mu ddwaliro limanyiddwa nga King Faisal Specialist Hospital and Research Center mu kibuga Riyadh mu nsi ya Saudi Arabia. Musajja mukulu ono ekisinga okuba nga kikwasa ennaku n'etuukidde olunaku olwaleero ng'ebisigalirwa bye nga byagaanibwa oba nga tebiddizibwanga wano ku butaka okwaboobwe ku ggwanga Uganda nga bwe tuzze tulaba empisa y'abakulembeze ba Africa abalala nti bw'afa aziikibwa mu bitiibwa era n'abeera ow'ebijjukizo nga bwe tulaba ku Milton Obote kuba yakomezebwawo wano. Ono Idi Amin Dada yafuuka ng'ekintu ekiri awo eky'obulabe era n'okutuusa olunaku olw'omu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga musajja mukulu bambi ono takomezebwangawo wano kuziikibwa ku ttaka lino ery'eggwanga Uganda. Kugambye Idi Amin Dada yafa ng'ennaku z'omwezi zaali 16 omwezi gwali gwa 8 omwaka 2003 mu ddwaliro erya King Faisal Specialist Hospital and Research Center Riyadh mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nga mukulu ono abamu ku bantu be yagenda mu maaso n'okuba ng'aleka n'abamu ku baana kigambibwa nti omu ku basajja abaali abazadde era ng'okusinza ku bawandiisi ab'ebitabo baga nti yaleka abaana abasoba mu 43. Njagala owulirize bulungi. Ono yaleka ku baana oba yaleka abaana abasoba mu 43 ojja kwebuuza nti bo bali ludda wa n'etuukidde olunaku olwaleero nga mpaawo agenda mu maaso nakubanga ategeera wa abasinga gye bayinza okuba nga bali. Abamu bawaŋŋangusibwa, abamu babafudde n'ebirala bingi nnyo. Leero lwe giweredde ddala emyaka 20 ono pulezidenti ow'ebyafaayo era akyagenda mu maaso n'okuba nga ayogerwako n'etuukidde olunaku olwaleero. Abamu ku baana abamanyiddwa mulimu Jafar Amin, Muwanga Amin, Taban Amin, Faivo Wangita n'abalala bangi nnyo kuba nsobodde okuba nga ate munnange aŋŋenda mu maaso n'okuba nga ate nkumenyerawoko mpola. Nkugambye ebimu ku byengenda mu maaso n'okuba nga ate nkuleeta ebikwatagana ku Idi Amin Dada nja bikwetera mu katundu kaffe akagenda okuba nga kaddako naye nga y'omu ku bapulezidenti b'eggwanga Uganda abakyayogerwako mu byafaayo abakyasinza okubeera baddeketeeta. Yaleka ebintu bingi nnyo omuli amasomero amazimbe, omuli balakisi, omuli amalwaliro, omuli n'enguudo n'ebizimbe ebirala bingi ebya gavumenti era nga netuukidde olunaku olwaleero nga bikyayogerwako nti bino byazimbibwa ku mulembe gwa Amin Dada. Bwe tunaamalira emboozi eno tujja kuba twongedde okutegeera ddala yali dikiteeta
kimufuula okubeera dictator yabafe bwe comparinga n'abalala bonna Idi Amin Dada kiki ekyenjawulo kye yalina bwe comparinga n'abakulembeze ba Africa n'abakulembeze b'ensi Uganda bazze bagikulembera. Yenze Frank Asire AKMC Mayor. Next Edition TV subscribing sharing abadde ku kamera wamita Marvin Po katundu ke kasoose ku story ekwatagana ne Idi Amin Dada. Nsaba Marvin Po kano jagera maso n'okubanga okantemeramu sobola okumanyisa bannayuganda bangi nnyo ti emboozi ya Idi Amin Dada tugitandise leero 20 lwe gaweze bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Bye bye.